Musaza Kyaddondo Ssaabapoliisi wa Uganda Abbas Byakagaba anokoddeyo ekibiina ekya National Unity Platform agamba nti ekimu ku ebyo ebisinze obutagoberera amateeka mu kampeyini zino n'agamba nti bo tebagenda kukkiriza nti kuvvoola amateeka agaalambikibwa. Ssaabapoliisi Abbas Byakagaba agambye nti akakiiko ak'ebyokulonda awamu ne poliisi basaba amateeka agalina okutambulirwako era ne bagakkaanyaako n'abo bonna abeesimbyewo ku bifo eby'enjawulo wabula abamu naddala abannuupu basalawo bagasuule mu kasero. Byakagaba ono ategeezezza bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu nti abamu ku bawagizi ab'ekibiina kino ekya Nuupu tebatuuse ne ku mutendera ogw'okulumba abasirikale okugezaako okubalemesa okukola emirimu gyabwe era n'anokolayo nti mu bitundu ebyeyiganga ne Kampala nti bano baakikolako. Bino Ssaabapoliisi Abbas Byakagaba abyogeredde mu lukuŋŋaano lw'abannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu n'agamba nti Nuupu balaba ng'eyitiridde okumenya amateeka. Awamu tufunye okukolagana okulungi naye waliwo awalala we tutafunye okukolagana okulungi okusingira ddala ku political party ya National Unity Platform era ndowooza abantu bagenze bakiraba waliwo mu bitundu ebirala nga tuwalizibwa okukozesa ate ebikozesebwa ebirala bye tutaatandika nabyo ndowooza abantu balabyeko nga tukozesaako tiyagasi naye mu kusooka tetwagikozesa kulw'okuba abantu baali bakolaki bakolagana bulungi naffe naye n'ekirala tetwabikozesa kulw'okuba abantu abasirikale bagezaako mu luzungu tukiyita restraint okugezaako okwekomako okulaba nti waliwo obutebenkevu naye ate obutebenkevu tekitegeeza nti ate wabeerewo abasosonkereza obudde bwonna nti ate nga security etunula kiba kitegeezaawo waliwo abamenya amateeka. Mu ngeri y'emu Abbas Byakagaba agambye nti n'omukulembeze wa Nuupu nti amanyi n'okumaliriza enkuŋŋaana z'ekikeerezi n'ayita mu budde obwalambikibwa n'agamba nti balina kumaliriza enkuŋŋaana zino ku ssaawa 12. Ono abuulidde bannamawulire nti abadde mugumiikiriza nnyo eri Nuupu wabula bwe yalabye nti balabye nga bweteddeko basazeewo batandike okuluma. Electoral Commission yateekawo etteeka nti campaigns zirina obutasukka ssaawa 12 naye ate ogenda okwesanga waliwo azze zimaze okukyuka ssaawa 12 agamba njagala kutandika raale ne tugamba nedda awo oba okoze eki oba togoberedde mateeka. Waliwo ekintu kye tuyita process okuyisa ebivvulu ebyo nabyo twagamba tebikkirizibwa naye ate waliwo abalala ogenda okulaba nga bayisa ebivvulu kati ekyo kiba tekikola bulungi mu nteekateeka yaffe. Bino webijjidde ng'ate n'abannuupu nabo beemulugunya eri ab'ebyokwerinda nti okutaataaganya enkuŋŋaana zaabwe nga bategeeza nti babayisa nawala nnyo mu byalo ne babatuusa gye balina okkuba enkuŋŋaana ng'obudde buziimedde ate ne balyoka babagamba nti tebakuba nkuŋŋaana kubanga obudde buweddeko. Nga tukyali mu ssaza Kyaddondo abasuubuzi mu katale ak'e Nakasero mu kibuga Kampala baguddemu ekyekanga omuliro ogutanategerekeka kwe guvudde ng'okutte ekimu ku bitundu ku katale kano enkya ya leero. Kitegerekese nti omuliro guno gukutte ku ludda olw'abasuubuzi abatunda emicungwa era poliisi enzinnyamoto eyanguye okutaasa embeera ng'ebintu ebiwola tebinnaba kwonooneka nnyo. Ronald Kiwuuwa omu ku basuubuzi abogeddeko ne leediyo y'embuga Kyabasa ensajja annyonnyodde ebibaddewo. Akatale kakutte wano omuliro ekituyambye nti gutandikidde sayidi ey'emicungwa awali ebiri fresh nti tebitambuza nnyo naye poliisi ezze mu bwangu n'eguzikiza era kati bali mu kuguzikiza essaawa okutaasa emaali y'abantu maali y'abasuubuzi bannaffe nga waawe eyonoonese tebadde y'amaanyi nnyo naye era ziba ssente. Mu ssaza Maokoto omwami wa Kabaka akuuma entebe ey'obwakayima Hajji Hassan Kasujja Kagga alabudde abazadde b'e Maokoto ku ky'okukkiriza abaana abato okugenda mu nkuŋŋaana ez'abannabyabufuzi abali mu kunoonya obululu. Omusasi waffe Patrick Serugo abaddewo ng'okutwakunkumula. Hajji Hassan Kasujja Kagga alabudde nti abazadde bandika ab'amaziga singa tebakugira baana ku nsonga y'okugoberera ebidduka ebibeera mu lusegende lw'abannabyabufuzi abali mu kuwenja obululu n'okumala gabakkiriza okwetaba mu nkuŋŋaana z'abannabyabufuzi. Kayima Hassan Kasujja Kagga mu kwogerako ne CBS agambye nti mu kiseera kino eky'oluwummula oluwanvu abazadde
balina kuyigiriza baana mirimu wamu n'okubagunjula mu mpisa ezisaanidde. Tugeze mu ssaawa eyakabye ennyo eyakazigizigi abaana bawumuludde ku ssera lyakalulu mubeewaze okulinnya amamotoka bagende ku motoka nga bataayaaya. Ekisooka temwazika baana toweresa mwana zaala abatono b'osobola nga tojja baweresa n'olw'ensonga eyo omulembe guno omutebi Ssaabasajja Kaguta yatuwa bw'abaana kusoma omwana muleke ew'ewaka omutegeere olye naye ku lujjuliro enzijuliro tuzizzeewo. Mu ngeri y'emu Hajji Hassan Kasujja Kagga yeeyamye nti ng'akuuma entebe y'owessaza Mawokota agenda kukola butaweera okwongera okuyitimusa ekitiibwa ky'essaza naddala ng'atumbula emirimu egikolebwa ku ssaza kyokka n'asaba bannamawokota nti bamuwagire. Kuba CBS nze Patrick Serugo. Mu ssaza Busiro omwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'eggombolola y'ensangi Waswa Mathias awadde abazadde amagezi bakwase abaana obuvunaanyizibwa obw'okulabirira awaka naddala mu kiseera kino eky'oluwummula. Omulongo Waswa okwogera bino abadde yeetabye ku mukolo ogw'okusiibula abayizi ab'essomero ery'omuzirambaziro wa CBS 2028 St Catherine Junior School ensangi. Waswa ategeezezza nti ekiseera kituuse abazadde bawummuze ku bakozi abawaka emirimu gy'abadde bakola giweebwa abaana bavudde mu masomero kibayamba okuguka mu mirimu egy'okwetuma. Mutwale abaana mu luwummula luno mubawe emirimu abakozi bagende bawummuleko. Omwana aleme kugola ku kasaawa 7 abeere ku smartphone abeere ku TV atambule ekyala akimaleko. Tuddeyo ku buvo bwaffe tuddeyo ku nnono yaffe abanaddawo abaana batugendako. Waswa Mathias mu ngeri enjawulo yeeyanzizza Ssaabasajja Kabaka olw'ekirabo eky'essomero lye yasiima n'awo abantu be mu ssaza Busiro nga mu kiseera kino lyettanirwa abayizi okuva mu buli nsonda ya Uganda. Akulira ebbanguliro ly'abasomesa erya Buloba Primary Teachers College Jane Semugoma ajjukizza abazadde okukuza abaana nga bavunaanyizibwa nga kino kirina kuva ku nneeyisa yaabwe awaka. Akulira essomero lya St Catherine Junior School Nsangi Lwasa Stephen agambye nti obuvunaanyizibwa Ssaabasajja Kabaka bwe yamukwasa nga mu essomero abutuukirizza omuli n'okubangula abaana b'eggwanga mu magezi ag'ebitabo obuyiiya obuwangwa n'ennono. Abaana baffe tubabawadde mu balaba. Ekisooka byonna tubabawadde nga balabika bulungi. Ekyokubiri tubabawadde nga balina empisa. Tusaba abaana abo engeri gye tubabawaddemu Katonda n'abaayagadde babeera bakomawo wano mu St Catherine Junior School. Abaana abo bajjeeka muleme bawa amasimu ago galiko ebintu bingi nnyo betusuubira nti abaana abo tebibagasa naye muzibawa bazikaabira naye nsaba abaana abo mubagaana amasimu. Mu ssaza Gomba abatuuze mu tawuni kansa ey'Emaddu mu disitulikiti ey'Egomba baguddemu entiisa omulenzi w'emyaka 15 bw'atomeddwa mmotoka ya buyonjo n'afiirawo oluvannyuma lwa pikipiki gy'abadde avuga okutomeregana n'emmotoka eyo. Akabenje kano kaguddewo nga zoolekera okuwera ssaawa 4 ez'enkya ya leero ku kyalo Katalaze Nabiteete Maddu ng'afudde ategerekeseko limu lyokka lya kikko nga wa myaka 15 era nti abadde muyizi ow'essomero nga pikipiki gy'abadde avuga etomereganye n'emmotoka ya buyonjo ekika kya Nissan. Omufukiko ku pikipiki abadde aweeseeko ensawo y'emmwanyi embisi tinga kitaawe Sebunnya John ow'oku kyalo Kigulubya Maddu ng'era musuubuzi wa mmwanyi yakedde okutuma mutabani w'ono agenda azimunonere okuva ku mulimi omu. Kagolo Kamadi Emaddu omu ku beerabiddeko ategeeza leediyo y'embuga Kyabasa mujugumiza ggwanga ti omulenzi ono avudde mu bitundu by'eddege ya Maddu ng'atwala mmwanyi ekigulubya nti mmotoka evudde e Maddu ng'edda mu bitundu by'eddegeya n'eryoka etomeregana naye akabenje kano nga kaguddewo bayisiŋŋanya. Poliisi y'e Maddu etuuse mu kifo kino awagudde akabenje. Mu ssaza Buddu entiisa ebuutikidde abatuuze ab'Empugwe mu division eya Nyendo Mukungwe mu kibuga Masaka bano bagudde ku mulambo gw'omusajja abadde tamanyiddwa mu kitundu nga gulengejjera ku muti ogw'omumwanyi mu nnimiro ya mutuuze munnaabwe. Omulambo guno oguli mu kawaale ak'omunda kokka akaakazibwako erya Pule teguli mu ssaati nga gulabiddwa akaana akabadde kagenze mu nnimiro okusima muwogo nga ssentebe w'ekyalo kino Lule Leonard agambye nti embeera ebadde ya kikangabwa ddala nga bino bibaddewo. Poliisi ey'omu Nyendo oluvannyuma ezze omulambo guno neegujjawo neegutwala mu ggwanika ly'eddwaliro ery'e Masaka.